omukulu gwe bayita Gravity Omutujju n'omukulu gwe bayita Nobat Events ensonga zonna zikyatabuse olw'ensonga nti buli omu yeeyogerera ebitajja mu maaso g'abantu oba kuwulira akadde kano. Omukulu Gravity Omutujju n'omukulu Nobat Events bali mu nteekateeka ez'okutegeka ekivulo kye bayita alinenene nga 10 omwezi ogwe Oktoba nga lumu. Omukulu Nobat Events yali alina kitegeka olw'ensonga nti omukulu ono Gravity Omutujju yavayo n'ategeeza nti akasente ono omukulu yali yeesudya bwesudya musajja mufere. Kati omukulu Gravity yavayo ku press conference n'ategeeza omukulu Nobat Events saagala mulabako ku kivulu kyange wadde n'akamu. Omukulu Nobat Events olunaku olwajjo yasobodde okuba ate nga ayogerako ne bannamawulire n'ayogera sayidi ye n'ayogera bingi nnyo. Agambye nti Gravity omukulu Abitex naye asobodde okuba ate nga omukulu Abitex akoze pate ey'okwebaza Gravity okuba ate nga atunudde n'anoonya legend promoter Balamu okuba ate nga muwadde ekivulo. Abitex ategeezezza nti ono gwe bayita Nobat bamulagula nti tajja kumala myezi 6 mu ndongo y'eggwanga Uganda. Kati bibino tutandikire ku Nobat wuno ng'agamba nti Gravity olunaku olwasookera ddala yeekyusa atya nga nina okubeera nga basponsors bonna abasho abo bonna bemulaba omubodi nga nze gwe balina okuteesa naye nga ne sente zonna ezivaayo nze nzimanaginga era nze nsalawo. Kati basponsors bwe bajja nanneefuulira nasinatuka ku nsonga y'abasponsors yatandikira okukola ensonga z'obuyaayo okuviira ddala ku ntandikwa kubanga we namuwa sente z'okubuukinga z'Abaganda miliyoni 1 we namuwa sente z'okubuukinga ku kifo okubuukinga bawandika ebbaluwa nga basaba authorization mu linnya lya Humble Management si Nobat Events. Ebyo bya Apple no kitegeeza nti ye yaviira ddala ku ntandikwa nga yagala kunkola byaki babayita bazaaviya waliwo omuvuka bamuta zaaviya ne banne era bye bamutusinga omutegeererera bye bamusalirawo ebisinga nze mala omuwa sente zange nguze concert ate abaleeta mbu tukole nabo which was not bad naye bwe bajja on board ate baayagala okuwuninga concert neefukanga eyaabo nga naye bo balulimi na meeting tebaleeta sente basebyera ate nga baagala Nobat gooboleeta sente zikole. Kitegedde Nobat ng'ayogera ku sayidi ye agamba nti ekivulu kino yali ekigula $5 million okuli ne zi extra kyali kityawulira. Yes, yanguza show $5 million concert stage milioni ameka atano nga nina muwa $2 million sign on fee yonna nga kuliko ne menisho okay milioni 5 nga nino zimusasula mu installments 3 sign on fee milioni 2 nga nino musasula milioni 10 nga wabulayo mwezi gumu concert yetuke anti tatamanye na ndagano gya signing kubanga we yamalo gi signing na agiteka mu office ya agreement wakati wange naye era yayina yamuli present kana listen ategera anti member wa Humble Management kumbe naye yali member wa Humble Management tayina na copy yayo mumubuza I can bet $1 million Gravity mumubuza alete copy okuli signature yange neroya wange n'abange n'ababe babiri tayina kopi era munamwetegeza ina kikopi kiriwo kiri blank eyali nali muweereza aweereze loya wange ayitemu naye neuzanga loya we yagamba twasayinisa kila ensonga zikyali ku Nobat agamba nti Gravity Omutujju agamba nti Nobat mufere n'ate Gravity naye mufere nze gwayita omuyayeyaye badde namuwa sente naye ate nze wembanga nali muyayeyaye ye yali mufere n'aba Humble Management because bo bayagala baferenze bakozesa sente zange balooza ndi fala business nagiyigira mu myezi 2 kyesinga okwebaza Katonda. Okay, Nobat Events wabanga yalina nyini concert kulwaki erugogo cricket of booking ebbaluwa teri mumanyaga Nobat Events tege ye yali omufere ne tiimu ye kulwaki webanga endagano gye wakola ne Nobat Events egamba nti basponsors babe kulwaki companies ng'MTN wezajja on board Humble Management ye yagala sente zigende ku account yazo si ya Nobat Events. Kitegedde omukulu Gravity Omutujju wabiwulidde ebintu ebyo agambye bw'ati police ni yaki senior promoter ina okuba amavivi ngaye bamwa milioni 3.5 n'afukamira naga taata muzeeyi boyina okubeera mukulu Nobat oyina okwebaza ensi eno nanga ina okunebaza kwanza yamutuuse wa Balamu yandi mulabye yandi yabe ku Balamu mwandi mwogeddeko Nobat ani yandi kwogeddeko teri yandi kwogeddeko nenebaza nnyo munakutimba e Kampala ne bamanya mu kigaggwe Gwanda empisa zo sizirina eresi yonna ekimanyi sizirina si kipya yogera ekirala Nobat sigenda kijjawo muyaye oli musajja muyaye yaye oli mukumpanya toyina wadde nusu ebi bibiri yesendeze zaalinda abira muzazaala ntambuzeeyo abantu mbatwale Dubai mbatwale Saudi Arabia ndyoke nfune sente olinda sente zimaza babita batya enforcement because ebintu byabwe ebyetwala abantu e Bulaaya toyina wadde nusu 5 inalinda muwalabu akuweeyo pala yakuba baana 50 era milioni 15 ze bamwongeramu kwe yajja sente ze za baana atange bamubanyusa neva bosa kyamubanja sisobola so kwetondero yomu asokenda yagende yetondere maama we amayiche yakola maama we
agenda akyetondere meeting ezatuula ewaabwe bituuse naawo Gravity Omutujju atabukidde gwe yali yaguza concert olw'ensonga nti yakirabye nti yali talina ssente zisobola kudduka gya kivulu. Omukulu Nobat naye yeesomye agamba nti ekivulu kino Gravity abadde ayimba buli wamu, ebbaala zonna ayimba, ate nga alina ekivulu mu gwe 10 naye ne bimusobera. Bizinesi nali ngisobolera ddala, okay? Naye nali ndirize na muntu mukyamu onfunye kulwaki njogera bwe nti bw'omanya nti n'omuntu akuwadde ssente ze extra concert zize otunda zaaki ekyo kimu. Ba sponsors weefuulira baaki ekirala ye teyali serious okuvira ddala ku ntandikwa n'obeera ng'olina concert mu Kampala noba ng'olinga Wandalingijju ng'oyimba buli wamu. Recently nga tuwabuleyo omwezi gumu n'ayimba wano Kyambogo ku university nga naye akulaga talina ssuubi kufuna ssente mu concert ye n'ayimba Kyambogo wali abaana betusuubira bagenda kujja batuwagire ng'ate ayimbidde bwereere kuba yali freshers ball n'ayimba wano ku kiro mumeeka Nsanga talina bulumi bwa ssente zange mu Kampala abadde ayimba buli wamu Kireka Seeta with proof ate munaye okumanya nga ali awo naye tamala kuteekamu sensi nga ngenda bikola abipostinga ne ku Facebook ye ne ku Instagram ne abipostinga nti kiro mo was massive. Can you imagine? Yeah, basi Gravity wuno kabeetwale ne promoter we sina $5 million la motoka gyenvuga avuga motoka kika ki Nobat Kawondo motoka ki sipangisa Nobat okyapangisa okitegeera ku myaka gyo okyapangisa okyali mu muzigo Nobat nze goga sina ssente nze ne face yange eno yokka ssente money yesuka kibalamu yavaayo naga akankuteekemu ssente gwana yanze zikuteekamu ng'ogyeko abawalabu bwe mulimbalimba mutwala abantu ebula yakamala emyezi 4 mu industry oba 5 kale kangamba omwaka gumu okuva yajja mbaddewo emyaka 15 ng'ali eyo alunda nti kitegeera kati oyo ayinza okutereeza ati erinnya lyange abamba gamba wa Nobat mau tugamba Mr. Nobat tonsobola enzika kinakuwangu tonneeyimba namu ate kakube kwogera tonsinga kwogera. Gravity Omutujju ne promoter gwe bayita Nobat Events Nobat agambye nti bbala mutannagula kivulu wabula muwadde embaata ya myaka 3 wulira tewali yaguze kivulu kya Gravity tabalimba balamu yamuwoze ssente zajja okusasulira emyaka gitakka wansi weesa nze nkubuulidde ekyo ky'oba omanya segana nga yabikitanaga mpola kubanga awoze tafiirwa nenze yali yagala nteekemu kashi ng'aguze nkole ate nfiirwe yangambye sitageza nandaba ekyogamba ye muyimbi we Uganda yekayina concert oba olowooza nze anyumirwa ennyo okgenda ndaba ebijanjaalo simanya supu wa kapa simanyanga kati yayimbye ennyama olowooza nze anyumirwa okulaba ebyo ngenda mu kabisi kandagala waliwo winimagi Friday eno waliwo Edikenzo festival kitegedde. Nobat ayongeddeko n'ategeeza nti Gravity yali amutegeeza nti agabe tiketi 15,000 wulira kirungi yakyogeddeko kati kankirambululire ddala ensonga esinga obukulu mu bino byonna bina kulaki nasaba ntusigenda kwongera ssente mu show ye yajja kenyinyi nangamba ninomuwa tiketi 15,000 z'abantu okuyingirira obwereere 15,000 yes kati ng'abantu 15,000 ze miliyoni meka 5 nangamba ye kinene nnyo asuubira abantu 3,000 abanaasasula era nga yakubuulira opena nagamba blood show yange tereeta ssente tujikola bukozi kulirako kavimbo kati nze Nobat Events nze ndi mukozi wa ssente sisaagala kulya kavimbo kati ate naabikugamba nayagala tolete miliyoni 8 ziteeke mu concert golowooza oyagala nteekemu miliyoni 8 ng'ate si ogenda kuleeta miliyoni 3 kuwene tiketi ez'obwereere nga bwe yamanya nti tiketi ziba za bwereere ekirungi concert etuuse mugenda kwerabirako mwe bannamawulire mubimanyi omuyimbi ate awa bannamawulire ekitiibwa akuba buli abakuba mbadde mbonabona ne brand yengenzi toyeredde mu kifuba okusaba TV present oba ani ayogere ku concert ngagamo kitegedde we bituuse ku Abitex wulira bulungi omukulu Abitex akoze ne pate embaga bawa Nobat Events emyezi 6 olw'ensonga Nobat Events ono omukulu yali ategeka palaso abawulira nti miliyoni 10 miliyoni 15 Abitex sanyu jerere wulira ate kakati ekivulu gwe bakiwadde babanga yagwa kala lumagala omuyimbi agwe ne promoter muyimbi atambula na muntu aliko tugenda ne mutujerega mutuli bakadde ebigambo byetwogera bituukirira ate ne mutuyita abalogo twabagamba omwami sipidi gyatambulirako tasobola kuweza myezi 6 munnange yamuwa emyezi 6 nemuze bbayi ne mugamba omusajja emyezi 6 gyonna gy'omuwadde anatuukayo bonga balowooza bambi nti ffe tulina fitina ku muntu ffe tutuba na fitina naye tetwagala muntu ajja mu bizinesi yaffe obutamanya bwe ate abuleete mu bizinesi yaffe era amaliriza alina abantu bakoze eki music industry alitaddeeko damage si nnene naye ntono naye ng'ate tetuba kuvaayo kugyogerako era ejja esobola okugaziwa twagamba nti omuyimbi gowa ssente zizo tetumanyi na gye wazijja naye ate ssente z'oguwa abayimbi abasaana emiliyoni 5
n'oba wa 10 ate n'ovaayo n'olaga nti ate ffe tuli babbi bwe wasangamu abamaze emyaka 25 mu music industry twagenda okulaba nga si kituufu ne tuvaayo ne tugamba nti okusinziira ku nkola omwami oyo mu butamanya bwe bwakoleramu emirimu agenda kufuna obuzibu ye ng'omuntu ekisooka ssente gye yazijja zigenda muggwako. Tukyagenda mu maaso omukulu gwe bayita Nobat Events gye buvuddeko abadde alina olutalo ne bapromota ab'enjawulo okuli Bajjo ne Abitex era nga yavaayo gye buvuddeko n'agamba nti Bajjo ne Abitex abo si bategesi wulira bajjalimba talina zitegeka palasi batalina sente zitegeka palasi oshoye ya layisi ya milioni 10 tegede bulungi kati bano babajjo beeyiya bweyiya bategekera abantu bivulu simutegesi noonyaako mu budde bwange obweddembe nja kuwa analysis amalayo bajjo simutegesi ategekera bagagga bivulu bajjo simutegesi wabi njagala ombulire nti bajjo aguze concert y'omuyimbi milioni 10 simutegesi wabula ategekerako oyo yabadde yaguze ya Gravity bamwefuulidde Abitex wona amugamba nti bamulagula sente ze naye tetuzinaako buyinza ngeri ki gyalina zisaasaanyaamu naye kyetutunuulira bizinesi yaffe agiresa atya kati bwe yajja yarazze kulemaza bizinesi yaffe era yagirimazaamuko akatono naye obulemu obwo bwe yalekamu omuntu busobola okutereera omuntu naddamu n'atambula. Twagala nnyo abapromota bajja mu bizinesi ne ssente ne bazimansa naye ate tetwagala okola ebyakigu kya ddalu era bwe yazireese yazimansizza n'amaliriza nga alemazza n'abayimbi abamu nga Palaso okumulowoozesa mbu wakitalo nnyo wa milioni 10 n'ategeka ebivulu nga 10 byonna ne bimusala era yamaliriza afuuse bankrupt. Omwami gwe bayita Nobat sinze alina obuyinza obumulangira nti yaweddemu naye okusinziira ku bubonero obuliwo bulaga nti yaweddemu takyasobola okuteeka concert era concert babanga kituufu yamugiddwako neweebwa bbalamu kiba kitegeeza nti kyetwamugamba kiri teyali fitina naye twali twogera okusinziira ku bumanyirivu. Abitex yakuli abapromota mu ggwanga Uganda ayongeddeko nti ono omukulu yalina amalala mangi kayige tukugamba nti omuyimbi w'emilioni 5 lwaki omuwe 10 oba ogenda kuzijjayo otya kubanga buli kifo kyonna mu Uganda tumanya abantu ababeerawo bw'ogamba nti ntwala Serena Bata e Masaka oba Chameleone oba Bob Wine oba Bob Wine tumuggyemu yali mu kirasa kyakubahola kuba bisaawe tugeze abayimbi tugeze oba Spice oba Chameleone oba Joffrey Chris Evans nti oba omutwala Maria Flo bebeera lonchi abasaana bezi kuba abantu ababeerawo tubatukola ki kakati gwe ate omuntu ow'emilioni 5 n'omupaaza n'omuteeka ku milioni 10 n'otakoma ku ekyo n'ogamba ffe abaludde mu business tetumanyi kyetukola tuli babbi n'ovaayo twali tetumanyi nakumumanya nakati era nze mpulira muwulire simumanyi n'ovaayo n'ogamba mubba ffe katuwe bapromota sente abayimbi sente ntumugamba kituufu zibawe naye bawe sente zibasaana oleme okitegedde ensonga ezo omukulu Nobat Events asembyeyo ng'awooninga omukulu gwe bayita Gravity amutegeeza nti amuwadde ennaku 2 zokka nga yeetonze kubanga baana ezo zonna agenda zijjayo wulira Gravity namuwadde win funa emirembe naye atayagala kumalako emirembe kuba ayagala njogere ku show yeebere ne hype kati wejjusa okolagana naye sikyaga nti nejjusa wabula kinsomeseza bingi kati nze ate buli lwensoma amagezi lwenfuna amagezi sejjusa Gravity talina sente zayinza kunziriza kuba ne bwe ziba milioni 2 tazirina agamba yakuwadde sente zo ebizibu byalina alina ebizibu mutwalo sente ze nafunye balamu gye yazinsasudde era kuliko n'omukono gwa balamu yamuwadde condition nti sente zino nzikuula olina okundaga nti nze naguze kubanga yavuddeyo nagambo nakola banners 5 sigambe nti ngenda zijjayo njagala munkootinge bulungi wabula kyeyayogedde kikyamu naye njagala neetondere era kimenyewo mu nnaku 2 tukola okutanga sinalaba statement ye egamba nti Nobat eno yali nsobi buli baana eriko Nobat buli kintu ekiriko logo yange ngenda kulagira tiimu yange olwokutaano n'olwomukaga ne Sande review byonna bana bataneto baba ziri baana 5 ze ziri mu Kampala egenda mu baana 5 kakati era abakola baana zibeesunga okukola baana empya kubanga buli eriko Nobat Events talina right kati kusaawa zino ekozesa Nobat Events